amalungi agoogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwe kityo gw'aba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Enkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kyala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo ebirungi by'amazima tebikubagana byebiri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa n'obulungamu obwannamaddala ze hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mu abantu mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waago, n'azaalukusa okuva mu kyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah oyo gwe musabirigana ku lulwe, Allah kuva dda nga mutunulizi gye muli, kyono kikulu. Abange mu abantu mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah balongooseza emirimu gyammwe era basonyiye ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesimye olw'essiima olunene. Mu ddakiika entonotono waliwo embeera gye tulaba nga baleese mayiti okugisaalira. Abantu balina embeera etambula egamba nti oyo tabadde waffe, oyo abadde yatuvaamu, naye nga si kuva mu busiraamu naye mu gurupu zaabwe zibateekawo. Oyo abadde mukendeevu mu kino, oyo abadde ayina ezambi bwe riti, then ne badde ebbali jeneza ne bagireeta ne basaalira omuntu, abamu ne bagaana. Ekintu ekyo mu shariya si kituufu. Nkiddamu, abantu okugaana okusaalira omuntu olw'okuba nti abadde mwezi, abantu okugaana okusaalira omuntu olw'okuba abadde anywa omwenge, abantu okugaana okusaalira omuntu olw'okuba abadde atunda ebimu ebya haramu, tetufuuka balamuzi, neffe tuba tulina okumusaalira. Ye mazhab era yentegeera yaba ahli sunna wal jamaa. Naye nga sinaba kutuuka ku mbeera eyo, tusomeyo hadithi zino wammanga ziyinza okutuwa ogamba introduction ennungi. Waliwo hadithi eri mu Bukhari 332 1332, Muslimu hadithi 2643 264. Nabi inna ar-rajula omwana Adamu la ya'mal bi amali ahli an-naari. Abantu bamulaba era nga nennyini kyakola, akola emirimu emibi, ng'egyo emirimu emibi gimutwala mu muliro. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira. Ababuuzayo lutalumu okubeera nti ayingira omuliro ku lw'amazambi g'abadde akola agagamuyingiza mu muliro. Fayasbiqu alaihi alkitab, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamutegekera nekibeera nga kituukiridde. Fayamal bi amali ahli aljanna, ate n'akolayo omulimu ate ng'omulimu gwakoze ogusembyeyo mu kufa kwe, n'akola omulimu gw'abantu b'omujjana. Fayadkhulu aljannata, biri eby'omuliro Mungu n'abisazaamu, ate Mungu n'amuyingiza ejjana olw'okukola omulimu gumu oba ebiri
ng'emirimu egyo gy'abantu b'omujjana. Ebiseera ebyo goyinza obutagulaba nga agukoze, asobola okugukola ekiro, naye nga bbanga lyonna gubadde olaba nga akola bibi. Nete kati n'olamula ate nga kyolamudde si kituufu. Wa inna ar-rajula la ya'mal bi amali ahli al-janna. Osobola okulaba omuntu ng'akola emirimu gy'akola nga gya mujjana. Hatta ma yakunu bayinahu wa bayinaha illa dhira. Waba obulayo olutalumu okutuuka ku jjana kubanga gy'abadde akola ebbanga lyonna. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Oluvannyuma ekyo Allah kye yamutegekera ne kituukirira. Fayamal bi amali ahli an-nar. Ate n'akola omulimu mu mirimu gy'abantu abayingidde mu muliro. Ayinza okugukola ekiro obanga ali yekka, naye mwe nga mumanyi mbuno nti yabadde akola mirimu mirungi myereere. Fayadkhulu an-nara. Mungu subhanahu wa ta'ala namuyingiza ate omuliro. Oyinza okumulaba nti wa muliro naye ate nga Allah yamutegekera kubeera wa mujjana. Ate oyinza okumulaba nti wa mujjana ate nga Allah yamutegekera nti wakuba nti wa muliro. Kati tetusobola kubeera nga mazhab ahli sunna wal jamaa la nuthbitu bi ahadi aljanna aw an-nar. Tetusobola kubeera nga tukubako stamp ti ono wa mujjana oba ono wa muliro. Ekyo teri asobola kubeera nti akisiinyaako. Tetusobola kukikkiriza, tetusobola kukyatula wadde okukiyisa ku lulimi lwaffe nti gundi wa mujjana. Okuggyako awo Nabbi sallallahu bye yatugamba, ono wa mujjana, abantu 10 ba mujjana n'ebirala. Naye ffe ng'abantu tetusobola kumanya kiki ono kya, tetusobola kumanya kiri ku mitima gy'abantu. Kati ffe tukola tulina kusalira buli muntu yenna. Ne Nabbi sallallahu yasalira omukyala al-Ghamidiyya, naye nga omukyala oyo yali akoze obwenzi. In fact hadisi nyinza okujogera mu bufunze qissat al-Ghamidiyya, hadithi erimu Muslimu 1695 ne Sunani Abi Dawuda 1433. Kanziremu hadithi eri Muslimu 1695 ne Sunani Abi Dawuda 1433 2 ne 3. Sunani Abi Dawuda. Al-Ghamidiyya yajja Nabbi sallallahu n'amugamba, ya Rasulallah zanaitu fatahirni. Nayenze naye njagala kutukula. Raba akoze zina atayagala kutukula. Nabbi n'amugamba ddayo, ebintu byeyogera tebitegeerekeka, weeswaza, va mu maaso genda. Omukyala n'addayo. Falamma kana min al-ghadi, omukyala n'akomawo gwokubiri n'amugamba, ya Rasulallah zanaitu wa inni la hubla. Nayenze era okukakasa ekyo nze nina olubuto. Nabbi n'amugamba fadhhabi hatta talidi. Dayo n'olubuto lwo, sisobola kutta mwana ali mu lubuto paka ng'omaze kuzaala. Oluvannyuma n'azaala n'akomawo ogwokusatu n'agamba kadde walat, maze okuzaala. Nabbi n'amugamba fardihi, mwana oyo omuyonse hatta taftumihi, n'okumuteekateeka. Kino kikulu al-iftaami okugamba okubeera nga asobola okwata n'okwogera. Ebirabula ebigambo binene nnyo omwana, maama we byamugamba ng'ali naye. Olulimi okwogera, tosimba lukono, tofeesafeesa eminyira, genda onyize eminyira, tosimba lukono, toswankula, egamba tuula bulungi. Ebyo bigambo ebyo eri mu maama gyawo omwana we teri muntu asobola kugimuwa. Kati Nabbi n'agamba sijja kuharamusa mwana ya kintu ekyo, genda omuyonse
ate era nga kimanyiddwa walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ridaa. Abakyala bandibadde bayonsa abaana baabwe okumala emyaka 2. Ddayo omuyonse ate omulabirire abeere muligize n'empisa n'ebirala. Naddayo emyaka 2 miramba ng'ali ku ekyo. Oluvannyuma omukyala ono yakomawo omulundi ogwokuna nga fi yadi asabi mu omukono gw'ono omwana kisratun khubz, nga mulimu chapati nga nkadde nga ekaluba. Namugamba nti ono omwana muleese maze n'okumuteeka wakadi akala taam, n'emmere alidde. Era omwana akwata chapati n'agirya. Nabbi namugamba naye okay, naye ani agenda okubeera nga amulabirira, kumusomesa, kumukuza, akola kutya? Ani agenda okubeera nga look after him, agenda okubeera nga atwala obuvunaanyizibwa ku ye, school fees n'ebirala? Faqama rajulu min ansar, omu ku basahaba bannabbi ab'e Madina n'asituka n'agamba, ya Rasulallah, nze ngenda kumutwala, naye omukyalo oyo obeere ng'ogira ki? Omukyalo obeere nga omwekyo kyayagala. Ono bwe yamutwala sahaba nga yagenda okulabirira Ibn Zina, thumma amara farujima. Nabbi n'agamba mugende mumusime ekinnya, mukimuteekemu nga kikoba mu kifuba, omukuba amayinja mpaka kufa. Bakikola. Bali bakasuka amayinja. Khalid ibn Walid n'akwata ejjinja faqabbala, n'alikiisinga. Farama ra'saha, n'alikasuka ku mutwe gw'omu al-Ghamidiyya. Fatanaddaha ad-dam, omusaayi ne gumaasuka ala wajhi Khalid, mu feesi ya Khalid. Fasabbaha, Khalid n'avuma, kyala najisi bikiba. Fasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabba, nabbi yawulira Khalid engeri gy'avumamu omukyalo ono. Faqala, kyava agamba nti mahlan ya Khalidan, mahlan ya Khalidun. Khalid, ekyo kyokoze si kya buvunaanyizibwa, weddeko, naye laqad taaba tawbatan, laqad taaba tawbatan law taaba biha sahibu maksin la ghufila la. Tawba gyakoze omuntu yenna bw'abanga alina mazambi ddede bwe liti n'abeera nga yenenyeza, Mungu subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. Riwaya endala egamba nti senga abantu bwe mu Madina bonna beegatta ne bakola tawba emu ne bagiteeka ku mizaani, ne tawba y'ono omukyala ne bagiteeka ku mizaani, tawba y'ono omukyala ate eri ku muggundu gwa waggulu. N'olwekyo kyenjagadde mu kyo, thumma amara biha, nabbi yaragira omukyala oyo ne bamunaaza ne bamuzinga. Oluvannyuma fasalla alaiha, kikulu, nabbi sallama n'aliidinga ejjeza n'asalira emabega we nga bwamusabira edduwa. Waduffinat fi maqabiri lmuslimin, era n'aziikibwa mu limbo ez'abasiraamu. Kiba kitegeeza ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalira omukyala eyali akoze zina naye ng'amaze okukola tawuba, nabbi sallama n'amusaalira. In fact waliwo hadithi nnungi eri mu Bukhari, hadithun 2286 hadithi 2286 Bukhari. Nabbi sallam babuletera ejjeneza nga waliwo omusajja abanjibwa dirham oba dinaari 3. Nabbi n'agamba nti alina ebbanja, nti ye alina bbanja ki? Alina ebbanja dirhamu ziri 3.
n'agamba alina ku ssente zalese, n'agamba ye waliwo ne ssente ze zalina zalese kuno ku duniya. Nabbi n'agamba no problem, bw'aba alina ssente mukiryalinga ebbanja eryo. Nabbi sallama n'amusaalira. Nabbi yasaalira omusajja jeneza nga baali bamubanja dirhamu 3, naye nga nabbi ategedde ng'alina ssente zalese ku nsi ze basobola okukwata okubeera nga basasula oyo abadde amubanja. Ne baleeta jeneza eyokusatu. Ebagireeta nabbi n'agamba fahal alayhi dayn, naye ono bwe tugenda ze gwe ngenda okusaalira ayina ebbanja. Qaalu 3 dananir, ayina dinaari 3 z'omubanja. Qaala sallu ala sahibikum, mumusaalire, nze sigenda kumusaalira olw'ebbanja lyalina. Olaba, nabbi yabuuza nti ono ayina ebbanja, nti ayina bamubanja dirhamu 3, ayina ssente zalese nti nedda. N'agamba sigenda kumusaalira, mumusaalire. Yagamba ffe tumusaalire, ye nabbi n'agaana okumusaalira. Kakati oluvannyuma Katada n'agamba ya Rasulallah, musajja ono afunye chance ali mu jeneza okubeera nti afudde nga naawe wooli, ate naawe n'ojja okumuziika. Chance eyo gy'abadde afunye musaasire omusaalire, olw'ensonga nti sallu alayhi ya Rasulallah, musaalire, wa alayya dainuhu, dinaari 3 ziri nze ngenda kuzisasula. Togenda kuzisasula nti ye fasalla alayhi. Nabbi sallama n'asaalira omusajja eyali abanjibwa dinaari 3, naye nga Katada agambe zizo zigenda kubeera mu nsingo yange. Ekitegeeza nabbi yasaalira eri ayina ebbanja naye nga waliwo ali eyimiridde. Era nabbi n'asaalira omuntu yali ayina ebbanja, nabbi ng'ategedde nti ono eyafudde ayina ssente ezisobola okukavalinga ebbanja. Ekitegeeza nabbi yali aganye okusaalira ono ayina ebbanja ng'ayagala kulaga bano bonna nti si kirungi muntu kubeera nga tasasula mabanja. Oba ekirala nga nabbi sallama ayagala kutulaga nti edduwa ye ebeera nnungi, era edduwa ya nabbi sallama eyanukulwa mustajabu daawa. Kati nga tayagala kukola kintu kyonna ate kiziyiza dduwa ye okubeera nga egaanibwa. Kati kyava agamba edduwa yange saagala kugiteekako jjiji lyonna, akati mwe mumusaalire. N'agamba Katada n'agamba nedda, musaalire, nze nja kulisasula. In fact wayitawo olunaku lumu nabbi n'agamba Katada, omazizi wakiryalinze ebbanja ly'omusajja, n'agamba sinaba kyasondasonda ssente. Kubanga Katada teyali mugagga. N'ogwokubiri Katada ebbanja ly'omusajja n'agamba mbulamu katono. Ne mulundi ogwokusatu Katada kiki? N'agamba ya Rasulallah, namaliriza ebbanja ly'omusajja nalisasudde. N'olwekyo kwegamba gye tukozesa nga tuziika nga babaze okubagamba nti noono abalina obuzibu bwonna ku mufu mubatuukirire, era babanja ne abamubanja bano mutuukirire bano. Ate oluvannyuma imaamu ne bakugamba nti kati liidinga esswala, ate n'ogamba muno sigenda kumusaalira okuggyako nga mumaze okusasula ebbanja. Tebalisasulira awo, ate nga nabbi naffe yatugamba ffe tumusaalire. Yagamba sallu ala sahibikum, mumusaalire. Kyolaba hadithi entuufu, nabbi sallama ku mulembe gw'omusajja katala nafsahu, yetta. Hadithun erimu sunanu Nasai 1964 hadithi ya Samra anna rajulan qatala nafsa, waliwo omusajja ku mulembe gwa nabbi yetta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu li sahibikum, oyo yesse mumusaalire. N'agamba amma ana, naye nze fala usalli alayhi, sigenda kumusaalira. Baulama bagamba nabbi taraka as-salatu alayhi, nabbi yagaana okumusaalira zajaran, nga yagala kubeera nga
atiisa n'okubeera nga alaga abasigadde nti si kirungi muntu kwetta, era omuntu anetta nze sijja kumusaalira. Naye ate ye nabbi yatugamba ffe tumusaalire. Kiba kitegeeza nti omuntu abeera yesse era ffe tumusaalira, ne bwabeera nga yeetuze ffe tumugjayo ne tumusaalira, kubanga nabbi yagamba amma ana fala usalli alayhi, naye n'atugamba sallu li sahibikum, mumusaalire. N'olwekyo kwegamba tuli ku kigambo ekigamba nti omuntu ayinza okuba nga alina ebiyitira mu bulamu bwe mu mbeera y'okukola amazambi ng'ayitirayitira. Omuntu oyo ffe tumusaalira, tetumanya biki byabaddewo kiro ng'afa. In fact ku mulembe gwa Imaamu Malik ibn Anas yali omusomesa mu muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, baleeta abafu mirundi ebiri. Omu yali anywa omwenge ate omulala yali alina olubuto lwa bwenzi, oluvannyuma yali azaala n'afa. Kati gurupu emu nga teyagala kumusaalira ne gurupu endala kati tumusaalire. Ate ono abadde anywa omwenge, lwaki tumusaalira? Ate ono nga nti ono abadde afunye olubuto lwa bwenzi, abadde aluzaala n'afa, akali lwaki tumusaalira? Ne bajja ewa Imaamu Malik. Imaamu Malik kyava ababuuza nti njagala kutegeera oyo akoze ezzambi ery'obwenzi n'oyo abadde akola ezzambi ery'okunywa omwenge abadde wa ddiini ki? Abadde ali mu ddiini ki? Ne bagamba nti abadde musiraamu. N'agamba omusiraamu yenna ffe tumusaalira. Ne babaleeta, era Imaamu Malik n'akulembera jeneza n'asaalira eyali anywa omwenge, era n'asaalira omukyala eyali alina olubuto nga lwa bwenzi. Waliwo omusajja yali sharibul khamr, yali anywa omwenge. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithun eri mu Bukhari, hadithun kakaaga 798 670. Musajja era nga Umar wagamba nti bali bamuyita Abdallah nga alina nekeddeemu ye bagiyita himaran, bamutuma erinnya lya nsolo. Oluvannyuma yajjanga ewa Nabbi so nakisomesako ko wano, yajjawo nga bwajja mu muzikiti nga infact lumu yajja okuva mu kyalo najja mu muzikiti gwa Nabbi, nagamba naye nze nvudde mu kyalo, lwaki Nabbi sinaki nenva mu kyalo nga sinakyemuwadde. Naddayo mu katale k'e Madiina n'asanga omusajja atunda omuzigo omuganda. Kyava amugamba nti gwa ssente mmeka? N'amugamba senga naye ng'ogusedde nti azi ssente ze. Naga nti okay, mpa kiro nga 5. N'amuwa kiro 5. N'agamba jja tugende. Nabbi agenda sina buzibu. Watuuka wali omuzigo n'agubujjako nannyini muzigo. N'agamba ya Rasulallah, nze nvudde mu kyalo, abantu b'omu kyalo bakutumidde nabudde bwe bubaka obuvudde mu kyalo. Aguwa Abu Huraira n'agamba gutwale mu maka gange. Abu Huraira omuzigo n'agugabira bakyala be ne batandika n'ogukozesa. Omusajja Abu Huraira n'akomawo nti basiimye era kati bali mu gukozesa. Nabbi n'agamba okay. Omusajja naye n'atunula na Abdallah n'atulira Nabbi. Nabbi n'agenda mu maaso n'okusomesa hadithi. Ono nannyini muzigo kyava agamba ono Abdallah yagumugjeeko nti mpa ssente zange akuddayo okukola. Namugamba ya Rasulallah, lekeraawo okusomesa, kyatubadde ogamba ki? Omusajja ono muwe ssente z'omuzigo addeyo akole. N'agamba ate gwe waŋŋambye ompadde omuzigo, ate kati ogamba nti nannyini muzigo y'ono. N'agamba nti okay, oba oganye okumuwa ssente ze, Abu Huraira genda omuzigo guli oguleete ogwo gwe bakozesezzaako, Mungu yamanyi. Olunaku lw'enkomero Nabbi agenda kukikola atya? Omuzigo gukomyewo gw'omusajja omuzigo gwa ssente mmeka? Nti omusajja ne bamuwa ssente ze. Bamala okuwa omusajja ssente ez'omuzigo,
ono Abdallah tekyava agamba ono nanyini muzigo nagamba mpa ssente kubanga omuzigo gwo gusedde waffe mukyalo bakutunda ssente entono mpa ku ssente watompaako nkukuddiza naawe. Ono omusuubuzi nakwata kabuuyi namuwa Abu Hurayra namuwa Abdallah al-Himar. Nabbi sallallahu naseka oluvannyuma nga tayimu etuuse agamba ya Rasulallah nzirayo eka nagamba nkutegedde batulabire nagamba nedda siwe kibeera nze nabadde nzija okuva mu kyalo nakuleetedde omuzigo naawe fuda kyompa nzireyo bwe mba nzije n'abantu bategeera nti nzije wa Nabbi era abantu bajja kuŋŋaana bategeere nti nva wa Nabbi. Nabbi naseka nagamba omusajja ono adda mu kyalo naye ayagala kutegeeza abantu nti Nabbi e Kampala gyali oba e Madiina mumwe kye mumuwaddeyo. Akati omusajja oyo yali fane nnyo basahaba nga basesa era nga ne Nabbi nga amusesa nnyo naye Nabbi bwe yamuwa ssente ate n'ono yamuwadde ssente yali atuwadde atunda omuzigo osanga n'afunamu embeera ate yokuba nti ssente ziyitiridde n'agenda n'anywa omwenge ne bamukwata ne bamuleeta nga atamidde. Nabbi n'agamba temumusiba kandooya mugende mumukube kibooko 40. Bali bamukuba kibooko 40 yenyini n'agamba ya Rasulallah ono gyakutte kibooko nga nnene. Nabbi n'agamba kibooko eyo sijagala muleete kibooko entonotono. Buli gye baleeta nga Nabbi agigaana. Abu Hurayra agamba nti nga tetulinda way through okujjako okukwata ebitambaala byaffe ne tubizinga ne bikolanga kibooko. Faminna dharibu binnaali abalala bakubisa nga bisapatu abalala nga bakubisa bitambaala byabwe ate nga Nabbi takkiriza muntu mukono guwanika enkwawa okubeera nga zirabika ng'olina kubeera nga okuba nga ojja wano kumpi. Akati bamukuba kibooko za mpola 40. Nabbi n'agamba khalasi kiwedde omuntu aba anywedde omwenge tumukuba kibooko 40 nesso siru kuba lwobe nakuba makandooya kuba kibooko zimutta busi. Oluvannyuma n'addamu n'anywa omwenge ogwokubiri. Nabbi n'agamba mukube kibooko n'ogwokusatu. Akati ogwokusatu nga bamukuba kibooko Umaru yanyiiga n'amugamba la'anaka Allah Allahumma la'anhu Mungu ono omusajja mujje mu kusaasirako anywa omwenge takoma buli kiseera kujja omwenge kuba kibooko ma akthar ma yu'ta bihi gubanga bakuleeta buli kiseera kunywa mwenge gwe lwaki bakuleeta buli kiseera gwe gwani atakola tauba atava ku mwenge wabaaki Mungu akujje mu kusaasira kwe. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba la tal'anuhu tobujja mu kusaasira kwa Allah fa wallahi mbalayirira Mungu ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu nze kyemmanyi ku musajja oyo ayagala nnyo Allah n'omubaka we. Omusajja Abdallah Himaran kyava n'agamba ya Rasulallah kiddemu kuntu y'omutima gwo tuhibbu Allah wa rasulahu oyagala nnyo Allah n'omubaka. N'agamba bwe mbeera nga nze njagala Allah n'omubaka ate omuntu ayagala Allah n'omubaka dda abaanywa omwenge. N'agamba omwenge ngumaze okuva n'olwaleero teyaddamu kunywa mwenge fa hassuna islaama obusiraamu bwe ne butereera. Nakano nga ndikumpi okumaliriza kano kakulu waliwo al-Fudayl ibn Iyad Qadhi al-Fudayl ibn Iyad n'ekigambo ekibwogerwako kikulu nnyo. Qala li rajulin nasanga musajja mukulu ali mu myaka 60+ naye nga atamidde agweno yenda atagala kyava bonna bamuyitako besita gafuruza bonna banyiivu omusajja musiraamu anywa mwenge bavuma naye Qadhi al-Fudayl ibn Iyad eri atambula bwati namusanga nga atagala namukwata namutereeza n'agamba togwa ogenda kugwa wansi ku mulono waliwo amayinja olaba oyo alimun seeka asanze oli amutamiivu agamba ojja kugwa ku mayinja namukwatako bwati kyava mugamba nti kam atat alaika kama umuruka
oyina emyaka emeka wakawangala kuno ku nsi emyaka emeka qala 60 sana nakabeera kuno ku nsi emyaka 6 nga ndi ku nsi qal fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbika otandika okutambula okugenda ewa Mungu olunaku lwatandika okuyimirira bw'otyo tegerera omwana ayimiridde kati otambula ogenda mu Kabuli naye wakatambulira olugendo olukuteeka mu Kabuli emyaka 6 ekyo ne kigambo kikulu nze kugamba oloba ba obbies be twasoma ffenna bwe tubeera nga twali senior 1 waffe yali 86 automatically kati tuli mu myaka 5 wegamba kati ffe tuli mu myaka 5 Allahu musta'an tukuze Abasi Njuki Yahya Sozi ba Abasi Njuki ba Nikatunje tukuze tugenda wa Mungu onamugamba mundu 60 sana tasiru ila rabbika wa Mungu tugenda mu Kabuli yushiku antabuluga kati tutandise gamba tubuzayo katono okufa Nabbi sallallahu agamba amaru ummati ma baina 60 wa 70 abantu be kibiina kyange bali mu myaka 67 tebasukaawo bafira kwejo myaka 67 naye ate obanga oyozezza emyaka 5 oyozezza emyaka 6 naye nga okyali mu dansi mpaka chini osula ku mbaga emyaka gyaffe tetukyabeera ku mbaga bbanga ddene era ebiseera ebisinga kasita omugola ajjanga nze waba mpadde omukisa n'okusomesa bwe mmala okusomesa nga ntambula nga nzirayoka tetukyasobola kubeera ku mikolo bbanga ddene amugamba fa anta mundu 60 sana otambula okugenda ewa Mungu olugendo wakalutambulira emyaka 6 yushiku antabuluga ogenda kutuuka wa Mungu faqala arrajul omusajja ono mutamiivu n'omwenge gwamuvaako ng'alaba omusajja kyamugamba ekigambo kikulu omutamiivu yennyini kyava agamba ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kigambo ekyo kinene inna lillahi wa inna ilaihi rajiun faqala al-Fudayl omwalimu kyava agamba ono omutamiivu hal ta'rif tafsil ma taqul naye guyinza okuba oyogera bwogezi nga tomanyi makulu ga kigambo kyo. In fact nawane mu Uganda abantu ekigambo ekyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bo bakimanyi kufa bakimanyi nti no nti kasi mugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yafudde musujja gamba kati ekyo kigambo bakimanyi nti no afiiridde ddala ate nabakufa naye kasita mutunulako bwali nagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitegeeza bo kufa naga naye omanya amakulu g'ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omutamiivu kyava amugamba nti la ekyo simanyi makulu gaakyo kyava amugamba nti anta lillahi abdun kitegeeza nti gwe oli muddu wa Mungu wa ilaihi rajiun ate era ogenda okudda wa Mungu naye faman alima annahu lillahi abdun omuntu bw'ategeera nti ye muddu wa Mungu wa annahu ilaihi rajiun era ewa Mungu gy'agenda okudda falyalam alina okubeera nga akitegeera annahu mawqufun n'ebigambo bya bbeeyi annahu mawqufun alina okuyimirira mu maaso ga Mungu ate waman alima annahu mawqufun omuntu bw'otegeera nti ogenda kuyimirira mu maaso ga Mungu falyalam annahu mas'ulun olina okubeera nga otegeera nti Allah agenda kukubuuza oluvannyuma ng'owezezza emyaka 15 Allah agenda kukubuuza buli kamu konna kuwakola kewaleka
ate waman alima annahu mas'ulun omuntu alitegeera n'otegeera nti Allah agenda kukubuuza akanana akataano falyu'iddi lis-su'ali jawaban olina okweteekerateekera exam ne ansa entuufu gy'olina okubeera ng'oddamu Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba eyo ge makulu g'ekigambo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oba olina okutegeera nti nno ogenda kufa ate nga oli muddu wa Mungu, ate nga ewa Allah gy'ogenda okudda, ogenda kuyimirira mu maaso ga Mungu, ate Mungu akubuuza akanana akataano, ate ng'olina okubeera ng'oddamu ansa. Bibimu ku bibuuzo by'omu Kabbuli n'ebirala. Ekyo kyayita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tekitegeeza nti Mungu amusse afudde musujja oba afudde ssenyiga, nedda. Faqala rajul famal hila, yali mugezi, famal hila, naye kati nkoze magezi ki okubeera kwegamba nga ebyo Allah byagenda okumbuuza bingi, emyaka 6 ndi mu kunywa mwenge, naye kiki kyemba wethuru, kiki kyemba nkola okubeera byonna nga mbiyitaku nga mpirana ku exam ezo zigenda okumbuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero nga ndi mu maaso ga Mungu. Famal hilatun qala yasira, trick gyoyinza okukozesa ntono nnyo okubeera nga byonna obiwona. Qala mahi, ke kaluwa, nkole ntya? Qala tuhsin fima baqiya, gwe longoosa akatono ako akasigadde ku myaka gyo. Tuhsinu ma baqiya, longoosa akatono ako k'osigazza. Yughfar laka ma mada, ate Mungu akusonyiwe byonna by'okoledde, kasasiro yonna gw'okoze emyaka 6 emabega. Al-Fudail ibn Iyad agamba omusajja oyo, naye ng'omusajja oyo abuuzayo ennaku 5 afe. Ekyo nno kikulu. Amugamba tuhsinu fima baqiya, gwe longoosa ekyo kisigadde ku myaka gyo, jasizaali ennaku 5, longoosa ezo ennaku 5 z'osigazza. Yughfaru laka ma mada, ate Mungu akusonyiwa emyaka 6 byonna shit n'ebintu byonna byobadde okola byonna ebibi. In fact olwaleero bw'obeera nga mu darasa yange ekyo kyotegedde kimala. Longoosa ky'osigazza ku buwangaazi bwo, ate Mungu akusonyiwe byonna by'okoledde emabegawo. Gamba kati oba ngambe ntya automatically ndisi kati emyaka gye nnyina ate sisobola kugiwangaala mu maaso, emyaka gye mpangadde ku nsi ate tegisobola kubeera kwegamba nga gyenkanankana ne gyensigazza, tekisoboka. Kiba kitegeeza ki? Egisigadde gye mitono mbere nga ngenda mu Kabbuli, ate gye mpangadde ku nsi gye mingi. N'olw'ensonga taata wange yafa alina emyaka 63. Era twali tulumu twali ne muto wange bamuyita Akisamu, tuli mu woteeri naye nga ate emmere ssente mmeka? N'agamba nedda. N'agamba seeka nti tobuuza bbeeyi ya mmere, olw'ensonga nti ffe abaana ba Sultaani ffe tufiira ku myaka 63, 65. Teri yali asuzisa myaka egyo, teri yali atuuse ku myaka 7, tufiira ku myaka 60. Oyina emeka? Konze ndi mu 5. N'agamba tobuuza mmere bbeeyi yaayo. Kiba kitegeeza ki? Andaba gwali ku TV, emyaka gye waakamala ku nsi gye mingi, ate osigazza mitono okufa. Kati longoosa gino emitono gy'osigazza, ate Mungu akusonyiwe byonna, kasasiro yonna gwo. Gamba malhila, kikyo kyennyina okukola? Nze badde nnyo omwenge emyaka 6. Namugamba tuhsinu fima baqiya, longoosa ebyo emyaka time egy'osigazza entono. Yughfar laka ma mada, ate Mungu akusonyiwe byonna ebyemabega. Fa innaka in asata fima baqiya, bw'onoogenda mu maaso n'okwonoona akabanga akatono k'osigazza kuno ku nsi, ukhidhta bima mada wa ma baqiya, ate Mungu agenda kukubuuza byonna ebyemabega n'eby'omu maaso.
omusajja n'agamba omwenge ngumaze, n'agamba nkoze tawuba, n'addayo eka n'akwata omwenge gwonna n'aguyiwa, natandika okubeera ku azikaali, nakola kutya. Banne bano babadde anywa naye abagenda bamuyita nedda bimaze, n'agamba olimba, tunywedde ffenna omwenge ebbanga tujja kugunya omwenge mpaka. Oli agamba nja kunywa omwenge n'eccupa njigaaye, n'agamba bimaze mbiggadde. Oluvannyuma omusajja n'afa. Bano ab'omwenge bajja bamutwalira bagamba nedda ono yakola tawuba, nti tawuba agikoledde mu nnaku 4-5 nti ye. Era Imam Al-Fadl ibn Iyad yakulembera jeneza ye. Abampuliriza, oli asobola okulongoosa akaseera akasembayo, ate Mungu n'amusonyiwa byonna ebyemabega. N'olwekyo as-salatu ala al-mayyit, fe bwe tusaalira omuntu yenna afudde al-muslimi nga musiraamu, fe tumusaalira nga bwe tusaalira ba ahli al-maasi min al-muslimina, n'omuntu abadde ayina ebiyitira. Manyi omuntu bwe banga alidde kikira ky'endiga kiba kisava, naye n'okirya ekikira kyonna n'okimalawo tosobola butayitira, oyitirayitira bw'oba olidde ekikira ky'endiga. Akati n'omwana Adamu yakolebwa nga muntu alina byakola nga aseerera, asobola okuseerera, osobola okumuvuma, osobola okukola okutya, naye nga naawe osobola okuvuma banno, naye nga maama waafu wa mmindi, ate nga gwe osaala. Musiraamu ayitirayitira. Akati kyova olabanga Imam Abdulbar ibn Abdulbar rahimahullah, oyinza okugenda mu al-istidhkar mujaladi ogwokusatu peegi 29, yagamba ajma al-muslimuna, abasiraamu bakyegattako ala annahu mazima la yajuzu, si kyamuggundu tarki ssala, okuleka okusaalira ala al-muslimina, abasiraamu bonna al-mudhnibina, ne babeera nga balina amazambi ge babadde bakola kuno ku nsi, min ajiri dhunubihim. Si kituufu ogamba nti engeri gye babadde bakola amazambi tetujja kubasaalira. Ffe tulina okumusaalira newankubadde nga abadde ayina ebyo byakola ebimusobako. In fact n'esswala eno yennyini gye tusaala era esoosowazibwa, omuntu asinga okujaagala yalina amazambi. Omuntu alina amazambi yasinga okwagala esswala yaffe, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma min muslimin yamutu, teri musiraamu yenna afa, fayaqumu ala janazatihi, abasiraamu ne bayimira emabega w'ejjeneza ye 40, just 40, la yushrikuna billahi shay'a, nga tebagattako Allah n'ekintu ekirala, illa shufi'u fihi, oyo Allah abadde agenda mu muliro amukyusa n'amuwejjana olw'abantu 40 abatakola shiriki, abadde emabega we nga bagamba Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kigambo kya Abdul Barri kikuru. Ajma al-muslimuna, abasiraamu bakyegattako ala annahu la yajuz, tekikkirizibwa tarki ssala, okugaana okusaalira ala al-muslimina al-mudhnibina min ajri dhunubihim, netugaana okusaalira abasiraamu bannaffe olw'okubanga balina amazambi ge babadde bakola kuno ku nsi. Ffe tetubeera balamuzi, tugenda ku jeneza ne tumusaalira nga bwe tugamba Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Then Mungu asobola okukkiriza, then n'amujja mu bantu b'omuliro ate n'amutwala mu bantu b'omujjana. Qala an-Nawawi rahimahullah, nakyo kikulu. Bwegenda mu sharh al-Muslim ya Nawawi yagamba madhhab al-ulama, amazhabu gaba ahli sunna wal jamaa kafa, okuva emashariki ne magharibi, as-salatu ala kulli muslimin, basalira omusiraamu yenna aba afudde, wa mahdudin, kaberenga yayina ezambi lyakola kuno ku nsi ng'okubba ne bamutemako omukono oba okumukuba kibooko nga ayenze, wa marjumin,
oba bakubya amayinja nafa nga al-Ghamidiyya bwe tulabye nabbi yennyini yamusaalira, wa qatil nafsa n'omuntu ayesse naye tumusaalira, wa waladu zina n'omwana ow'obwenzi bw'aba afudde tumusaalira. Eno omwana ow'obwenzi bw'abanga asomye eddiini n'akwata ne Qur'ani ayinza afuuka imaamu n'atusaaza. Then kati bw'aba afudde tumusaalira. Tetusobola kugamba nti ono omwana wa bwenzi tetujja kumusaalira kubanga yava mu bwenzi. La. Waliwo Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah naye yayogera ekigambo kikulu. Oyinza okugenda mu fatawa ze yagamba nti yusalli ala jamii man mata min almuslimin, buli muntu yenna omusiraamu aba afudde ffe tumusaalira. Walaw asiya, newankubadde ffe nga tumulabanga mwononefu, kazaani nga omwenzi, wa qati'i ttariq n'abaana bana abatemu oba gwe bakutte ngabbi, basobola okumukwata ngabbi n'omukuba amayinja n'ebirala n'afa. Basobola okumukuba nga ne bamwokya ne bakola batya, ffe tumukwata ne tumuzinga ne tumusaalira ne tugamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kyova olaba kino kikulu n'edduwa yennyini oba bye tusoma ku takbira ey'okuna kikulu nnyo. Tugamba ku takbira ey'okuna Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'da waghfir lana walahu. Ekyo nno kikulu. N'olwekyo kwegamba abampuliriza topiki yaffe ne tugikomekkereza naye badde omulamu omukulu. Tetufuuka balamuzi eri bannaffe abali mu jeneza. Tetugaana kumusaalira wadde talina kirevu, wadde tatema mpale, oba baddayino obutambuze, ffe tumuleeta bw'abanga musiraamu tumusaalira. Nga Imaamu Malik bye yagamba, ekikulu oyo afudde abadde asoma ddiini ki? Tebadde asoma ddiini busiraamu. Mumuleete ffe tumusaalire, tufune n'empeereza okumusaalira. Mungu ayinza okubeera nga atunuulidde. Ne hadisi endala zigamba senga omusiraamu layini ssatu, nabbi yagamba layini ssatu ez'abasiraamu, layini ssatu ez'abasiraamu ne zimusaalira abadde agenda mu muliro, Mungu amuwejjana olwa layini ssatu ez'abasiraamu ezi. Kyova olaba abantu bagira ki? Abantu babika nti gundi yafudde tugenda kumusaalira egundi. Abantu bonna ne bajja 1,000, abantu 500 kya bbeeyi. Bwanga nabbi agamba layini ssatu ate bwe zibeera nga ziri layini 10. Kyova olaba nti abantu baagala nnyo baba bafiiridde e Madiina okubasaalira ku muzikiti gw'e Madiina ne ku muzikiti gw'e Haramu y'e Makka, kubanga abantu babeera bangi naye nga bonna bagamba ekigambo kimu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kyenno kikulu. Ma min muslimin, teri musiraamu yenna yamuutu aba afudde fayaqumu ala janazatihi, abantu ne bayimirira emabega w'ejjeneza ye nga bagamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Naye nga abantu abo 40 rajulan, abantu 40 la yushrikuuna billahi shay'an, nga tebagatta ku Allah n'ekintu ekirala, illa shufi'u fi, okujja kunga abadde agenda mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala amuwejjana olw'abantu bano okubeera nga bakola shifaa gyali. Hadithi entuufu eri mu Sunani Abi Daawuda 3117. N'akasembayo muggyemu embeera ey'okubeera nti abantu abo mubakosa, abamaze okufa n'abali mu jeneza. Message egendere abawalimu abato, la tasubbu el amwaati, kigambo kya nabbi kikulu. La tasubbu el amwaati, temuvuma bafudde, fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, ekyo kye baakola ku nsi kibagenda okusisinkana ne Allah. Bamaze okusisinkana eri Allah. Wasalu qad afdaw ila ma qaddamu wasalu ila rabbihim, bamaze okutuuka eri Allah. Kati bamala okutuuka eri Allah, Allah yaba asigalidde okubeera nga amusonyiwa oba okubeera nga tamusonyiwa. Ate nga bw'ayinza okumulaba otyo nti mwononefu n'ebirala, naye ayinza okuba nga Allah yamusaddaakidde shahada. Ate nga nabbi agamba man kaana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljannata. Ekitebe ekigambo ekisembyeyo ku lulimi lw'omuntu n'agamba la ilaha illa Allah, oyo agenda kuyingira jjana. N'olwekyo tusaalire buli muntu yenna aba afudde,
ffe tufuuka balamuzi gyali, ate n'okuwa respect n'okusaasira bannannyini mufu, n'okubalaga nti kitaabwe agenda mu kubonaabona. Okukwata omusiraamu n'omukasuka bukasusi mu kabbuli bw'oti kirina engeri gye kikosa bano abamuyinako akakwate. Kyova olabanga ono Abdallah ibn Ubay ibn Salul yagende wa Nabbi n'amugamba nti badde nsaba ompe ejjubba yo n'ekisuukaayo ngizinge mu taata wange, naye nga yali rais al-munafiqin. N'olwekyo kwegamba ffe tusaalira omuntu aba afudde ne bw'abanga alina ebiyitidde, ebyo ebiyitidde ku ye yensonga lwaki tugamba Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulaga amazima atugagoberere, atulaga obulimba tubeere nga tubuleka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno ye Salam TV. Fred! What's my sis? Freddy!